Yes, okay, tutandika butandise nga tugende maaso ate nate eno tugitandise okuva Mbumbala Films ate ne tuba twolekera kitundu kyaffe ekyokubiri twagala tumanye ku mulundi guno Nodajja Bigwera Mbumbala Films yekutuusaako ekyali ntandikwa era nga tugende maaso era Namwanje Sofia akomye otandika kitundu kyakubiri twagala twene mwana mulenzi ono Mubiru Akram Kisacha Godfrey Nalubega Fiona nga nekwale atenga nena Lukenge Evelyn akomye upatu gitandise Mukaya Nora Ismail Masembe ekyatandika Lubega Richard Rick Yugi Katushabe Farida ekyatandika Naduli Patu Tetula Body Father gitandise Iranga Busura Rafael Story Raita Katushabe Farida Welfare Masembe Ismail location is manager Songa Busuru Rafael director of photography Lubega Richard yakoze ku bwambalo etandika butandise Busura Rafael editor film eno Sagale Kendio Gisubwa atenga ne Mukaya Nora makeup artist Busura Rafael producer wayo ekyatandika butandise atenga tugende maaso Akuramu Mubidu assistant director Busura M Rafael ye director ekifananye ekyatandika butandise Samunange jukira tugenda okomekereza kitundu ekisooka katono nnyo tuddako mu part 1 katono tusobola okuleka ntulekera ekitundu ekyokubiri nga buli kimu kitegereka bulungi sina kujja wano nze wanayise baana bange sina bakuyitako kakati jukira mu lukuŋŋaana taatono lwe yali ayise eri abaana be abaana yali abayise alabika okuba ni abagabira ku ttaka ng'ekyobugaga kye yali alina naye ne maama Namuddu yajja era ye ng'alaga nti akyalina laavu nnyingi eya Nadduli naye nga Nadduli yali anyiiza nnyo kubanga ebbanga lyamala ng'asibiddwa mu kkomera omukyala ono teyajja mulambula ate nga kyekasibwa bulungi sente ze yali azaamaanya zaali zakola luguudo ye ng'omu ku bakansala b'ekyalo abantu abakulu abalabika okuba ni ku muluka guno be baali beesigika yabba sente za gavumenti zamusibya yali musajja mulyaza amaanyi okamala nnyo Nadduli yasibwa emyaka 15 mu kkomera omukyalo ono teyajja mulaba efirimu ekyatandika butandise era ng'omukyalo ono yamuwanga pulaani akasente bakalye banaaye yakalala we baali bamusiba embooko zonna ze yagalamira omukyala teyagalamirako yadde embooko n'emu ekyatandika bane nange nasaba nange banenga nalwana musajja gwe obutasiima esaala ze nasaba mukomera tewaziwulira ye bannange ye nze kagwazaalamu abaana bakazi balala nga sibalaba bo lwaki tebasonda nolabika okuba ni ova mukomera buli kimu omusango ogussa ku nze yenna Lubega Fiona efirimu eno ekyatandika tulaba patu eya Nadduli era nga nakutegeeza tujja kuba tukutuusisaako firimu endala okuva mu Bumala nga ekigali tujja kuba tukuleetera ejjaddu ly'omusezi naye tugenda maaso n'ekitundu ekyokubiri ekya firimu yaffe eno emanyikiddwa nga Nadduli ye Nadduli kino akirabanga kuliibwamu lukwe era omukyalo ono yamugamba ni gwe kyoba olina okukola kwata ekibanja n'amulaga asonga busonzi buli luuyi lwagoba yiika 5 ng'amugamba ni kwata ekibanja ompeeka ekitundu bwe kiti nze nkiwa abaana bange olaba banaddamu okutawaanya ye Nadduli ne mukazi we omu ku bakyala yakoowa bakazi kubanga baamulyamu olukwe emigo gyonna gye baamukuba mu kkomera bano si balina wadde embooko gye baagalamirako ekyatandika butandise mwana ono wakati w'okuba nti kimaze otegerekanya eri mwana wa Nadduli yajja agakaaba amaziga tunnyonnyoka katono nnyo paati 1 nga tunnabagenda ku kitundu ekyokubiri yenna Lukenge Evelyn original names eno gye yaddukira agenda okwetegereza jukira ebintu byali bimusobedde ono yennyina eyamukuza era gwamanyi nga maama naye aba atambula yamusanga ng'ali wano alina entabalunda gyatata kati yamugamba maama ate gwe sikusuubira kubeera eno kiki kutaasa kali ng'amugamba mwana wange gwe gwe njagala nabike ninkutaasa
ebizibu byonna byoyolekedde mbikutaase kati maama ate bizibu ki byongamba nga nange eri ebintu byantabukidde baŋŋamba mbu simanyi Nadduli yanzaala kyokka Nadduli yazaala n'omulenzi gwenjagala kituufu maama yamusaasira era ng'amugamba ebyo tewabimanya ate nnyo n'agamba Nadduli akuzaala nnyo ye kitaawo ddala omwana ono ekintu kino kyamukaabya maama naawe leka Nadduli tayinza kunzaala ye kitaawo era omuvubuka gweyagala okulayika ni gwofumbirwa mutabani wa Nadduli era Nadduli yakuzaala Nadduli amuzaala atya tugenda maaso katono nnyo tunyonyoka paati wano eno nga tugifundikira tube nga twolekera ekitundu ekyokubiri yatandika omuteerako sitoole omukyalo ono yalina nyoko we ye yagenda ng'alangira Nadduli obulogo abantu abasinga ku byenfuna ayinza n'okulekaani atta omuntu alina ekyo kyayagala kati omukyalo ono yajja ng'alaajana ng'agamba Nadduli ye yatemudde bbaawe atuuke okulekaani yeddiza ebyobugagga byonna ekyo kyategerekese Nadduli yatunula n'amugamba Nadduli oba osazeewo te bba wange ffe tuboneebone ku lw'okuba wakitegeera ayina ebyobugagga byonna agala obyeddize gwe byoyasama obimanye oyasama omumwa gukulinga eddebe onzanyisa Nadduli tasaaga kale Nadduli yakaanya nnyo omukyalo ono era mu kumukaanya ekigenza ewala n'ayita bodegaadi nga bakwata omukyala nga bamutuga omukyala yali asigadde nga namwandu banga amaze okufa Nadduli yamutuga efirimu egenda maaso naye nga ye mukyala yali azaala namwanje egenda maaso kale nembeera ng'emala okutabuka ku sayidi eyo waliwo yajjanga anoonya omulimu kubanga ajjukira ne maama we kennyini yali amaze okuba nga abula nga tebamanyi gy'ali era bambi kajja kanoonya we kayinza okulekaani kakolera ke kawala kano Nadduli yalina omutima omukambwe yali musajja mukambwe nnyo Nadduli gw'olaba oyo kali ng'abagandi babagaye buli wamu nze ntwala kasasiro nze nnonderera kati naawe olaba ngwe nze nina okuyamba kali nga mugamu nenfunira akalimu konna bagamba nti nyina kuyoola na kyalo kyonna efirimu egenda maaso ku kyalo bikubiyenje byonna njole ndeete wange Nadduli nkozese tambula genda yamugoba twetegereza katono nnyo bambi Nadduli bambi tongo bamukulu Nadduli ntwala ebizibu byo kale omukyalo ono bambi yagobwa yajja anoonya mulimu bakadde be ng'amaze okuba nti tamanyi kiki kiddako era ne kasituka kave wano kaakati Nadduli ne yeetegereza kagambye kasobola okukola kati kyava akayita yakayita era agenda okwetegereza ogambye emirimu ogisobola onoosobola emirimu katulabe engalo ndaba olimu embavu Nadduli atunulira omuwala ono munaye konna akalimu kompanja kukakola okakasa ye bambi mukulu Nadduli taga buyambi siina wadde kyakulya si efirimu egenda maaso ekyo Nadduli we yakimanya ono yeetaaga buyambi jangu kumba oyagala buyambi ng'akwata mukyala ng'amuyingiza ekitooke mu bimwanyi ng'asooka yeetegereza nga tewali alaba katono nnyo mpaati 1 twagala okumanya ebinnyonnyola omwana ono byatategeera kivaawa Nadduli yaleeta omwana amuwa omulimu ng'atandika kupima kiro ziri mu kifuba ng'ate ajjayo nkomago Nadduli ng'akomaga kati Nadduli we yakomaga oluvannyuma omwana ono yakwatibwa yatandika okusaasaanya olugambo Nadduli mu kumuleepingira mu ttale yamufunyisa olubuto era n'amuzaalamu omwana
kati ebigambo bye bitandika okutambula Nadduli yasindika lisajja lye ne linona omuwala ono we lyanona omuwala ne limuwalula mpaka ku ttale wuyo kati yesawa ogenda kufa kati ogenda ozunzazunza ebigambo nga bwe nakuleepinga era n'omwana gwe wazaala nti wuwo oyagala kulabikani abantu bankyawa tokimanyi nti ndi muntu mukulu nnyo ow'ensonga oyagala onswaza abantu ebankyawe ogenda olokopya buli wamu wonna nga bwe nakwata yego mu nsi yonna gwe bakasooka okuleepinga ye omuntu bwakuleepinga togumaako nga bakwata efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso ng'atuga mwana era nga bamutta omuwala bwe bamutuga ne bamutta ono ye yamukuza maama we ng'amaze okufa omwana gwe yali alina okubanga gwe yali azadde mu Nadduli yatta nnyina era ekyamussa nnyina kubanga ebigambo ebyali bitambula kati ono amugamba ekintu ekyo nze gw'omanyi nga nnyoko si nze akuzaala ebyaddala wabula maama wo yali muganda wange kati ky'olina okukola kwe kulabikandi ebyaffe ebyatubibwako ate ne jjajjawo ekyamussa lyali ttaka lino jjajjawo mukyala n'omwami byonna Nadduli ebintu ng'atwala bya bwereere kati amuwa eddagala baliteekere Nadduli mu mmere bamutte basobole okulabikandi beddiza ebyabwe ono nti sisobola siri musobola kutta mama ndeka ye Nalukenge Evelyn naye ng'amaze okukimanya muwala wa Nadduli wabula baamuzaala mukeerigombe akaaliwo mu Kayirigombe baleepinga muleepinga ennyina kati nga mugate omanyi nti maama we yafa era ttaka lino omuntu eyatwala ettaka lyaffe ali wano tulina omumukolako efirimu egenda mu maaso ono yagaana nze siri mu byakutta bantu oba atwala ettaka atwale yamutuma n'agaana jjukira kamaze okimanya ono ye maama waako naye si yakazaalira ddala yali muganda wa nnyina ekitegeeza ebintu nino byekwasaganyiza kale nno wano ekitundu ekyasoose we kikoma twagala tumanye olugendo luno bwe lugenda kubanga ono naye amera nkolokooto aweze enkolokooto ayagala benge emaali ebaddira na buli ekiyinza olemesa kyonna kirina okuleka nikivaawo Nadduli bwatyo bwontandiseeko ekyatandika butandise Nadduli anagwamu ye Sophia Namwanje tulaba Nadduli Patu the troubled father kaakati munange oluvannyuma ono ng'ayita muwala we mu baana baalina Nadduli alina be yeesiga n'abo baateesiga kati ng'amugamba ensawo eyo giraba ng'agamba ni kati kyendabye waliwo obuzibu obuliwo ng'amuwe tewabawo omuntu yenna akulaba yensawo erimu ebyapa ebiraga ettaka lyonna ettaka lye gye liyitira eryo lye yagula ng'omuntu waliwo lye yakumpanya yali musajja muzibu abantu buli omu basika bazza waabwe naye ng'oluberyeberi ensi eno si yaliko bwannannyini okugyawo Katonda eyagitunda naye abantu beegabula kati ennyumba byonna ebyapa muwala abimuwadde yabirina ne tudde wa Nalukenge ali wano Evelyn katuba tuli awo omu ku batabani ba Nadduli ono yadduwa ku kyalo ng'alina baafunyisizza embuto yeebale oli wano yeyiwe konka n'ogamba kyoli aha nuya waatiri byosi gwaliko taga bagambye mbu oli gw'oyagala muganda waffe mbu naawe oli wa omuwala wa Nadduli ate n'omuwala alina ebimutawanya bingi alowooza kusogga kyonna ekisoggwa asobola kisogga kati omuntu ng'ebirowoozo bye bitunula kusogga osooka n'ojjayo olugezigezi bansonyiwemuko abadde atandise olugambo kumbe ebigambo ebyogerwa oli byamutamyetamye dda efirimu egenda mu maaso tulaba Nadduli
Kakati tuddako ewa Waswa. Ababeya mukayari ogenda okwetegereza ono bamubbye bannange ennyumba yaffe yabaki kwini ali kiki kwini mubadde musende zange bannange bazibbye ono bamubbye emitwalo 4 eri famire ya Nadduli erimu ekikolimu bamubbye emitwalo 4 n'essimu ne bagitwala kati babitutedda kati ng'asooka amubuuza abitute ssaawa mmeka simanyi bannange mbadde ngenze manju kwetereeza nga sibiraba bakutte mu nsawo ye bino abadde aleeta olulemberembe kunoonyereza kwange kati nga mugamba manyi ngenda kuzuulira akutwalidda esi oyo omubbi ngenda mukwata nze nkwata ababbi eddakiika 5 ngenda bamaze omufuna ye Waswa abye ebintu bye famire ya Nadduli erimu ababbi babale katuba tuliawo nga kichwene tukolaganye naye kichwene gwana gwe lwaki ogenda maaso n'obala ddiiru ngezange bwenzibala nzigamba kati eno ddiiru yagala jimira ate nga mu kika tukimanyi bulungi kichwene gwalimu omubbi nange Waswa yakulembera yaggula empuku y'obubbi agambye meka wabbye emitwalo 4 woba okwata omubbi yogera ezitali ntuufu kuze yabbi ajja kubuulira amazima kati kichwene yogererawo yakulimbe tegibadde 4 asanzemu mutwalo kichwene kati sooka ebyo wabbye kati tugabanye tutya kubanga okimanyi bobba tugabana nange wenziba tugabana baluganda wabbyena Waswa sabbyena kichwene yayogedde kichwene mpite omukazi bwewabibbyeko kati omukazi ngenda mugamba nti nkusanze n'essimu luba lugambo Waswa toyogera kiba kibi kati essimu izo tunda ne sente zizo tunagabana tunda lumu obe nga ogatta tube nga tugabana wakati togera nompitamu Waswa kichwene ye kato oli yamanyira wabbye muntu wa munju ababbi wano kale nga tudde wa mwana mwana Nalukenge Evelyn ali ku ttale wano ali ne muganda we naye yamanyi ng'omuntu gwayagala atandise omujjukiza entandikwa y'omukwano gwabwe yali etya perfume ye n'ebizigo nti ngenda omaliriza nga gwefulumidda ate nenyiga agenda maaso n'okulaga obutali bumatuvu ku mbeera gyazamuyisaamu olumu tukanyuma enkunyumiza gwe banyumiza yeebase ye Mubiru Akram original names efirimu egenda maaso nkyokana ebintu byo kati mbolo tugambe mbu kadi wenkunyumiriza tawulira mbwebase egenda maaso efirimu egenda ogenda banange ogenda okwetegereza gwanyumiza yaveeri abadde alezaani omanyi okuba ndi olina gwoleze ne waba wajja gwoleze ye yajja n'alyoka yeekuba omuggo mutusiriwalirako wano era n'atambula ne yeeyongerayo efirimu egenda maaso ono asigadde wano kunkuuma mwebale kuŋŋwanirira naye mukyo kyembasaba olukiiko ne lutuula olwa famire beere bavumu mu buli kyemukola olukiiko lwa famire ne lutuula ekintu kyonna kyo taata okuva lwe yakomyewo tannaba kandi ayogera n'abaana be buli okukifunamu kali ng'abagamba buli kimu kyonna kyendi mu bbanjuliro olwaliro muyina kukwata mpola omuntu yenna bw'obanga opakuka mu kusalawo okwo ate oluusi oyinza okola okufiirwa n'agamba naye bano abaana bo bannema okutegeera be balongo laba kichwene ezo nviiri ki kati ate kazeeyo olifaala wangi
nze ndi Florence. Kadi mzee atoli kuyapi wagwan feeling this one water mase wagwan. Zapa abantu abaliko. Zine mbiri zafa abaliko. Guno gwe mulembe muzeeyi. Kati nkulengera webase muzeeyi zukuka. Webasolota gwe lwaki oyogera oluyayi ne taata. Ate kakati gwe demu mwana nja kuzimya. Kazenge. Nja kusala amapesa nja kunyiga. Alekerawo kuleta amazalawo. Ate mwana katuzala oba simanyika pipi simanyika sisi. Nga njagala mu bakulu be. Kakati abaana bano yali atayagala besembereza kubanga beyisanga bayayi. Era tamanyi ne mali gyagala ogabanyizaamu oba bana bako kye bagikolamu ekyomugaso. Ono ye waswa kichwene ye kato. Oyo nyaabwe. N'agamba sewunya neeyisa gye mweyisa nyammwe teyababuulirira. Ekyamazima empisa z'omwana kasita ziba mbi. Wa bino bijeemu kazende gaalo. Baba kyali awo. Waawe mama! Yekubye mama. Agwekubye omuggo. Ani yekubye omuggo? Ani yekubye? Yekubye omuggo waawe. Omuggo agwekubye. Ani yekubye omuggo? Efirimu egenda maaso kumbe yono. Mutaba. Ekyalo kiguddemu ennabe. Vayo. Linda. Oleke nze mu nviiri. Oli ne yeggalira. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda mu maaso. Yagayogera. Ono waawa munaffe. Taata kyewunyisa ate nga kituufu. Tosobola kuŋŋamba. Kichwene soka kwenga huko. Nze sibitegeera. Omwana wa Nadduli abadde ki omulala. Amaka ga Nadduli galinga amafuire mmindi. Nayingira olusuku. Kumbe yafuuka. Ono omukyala mukambwe ayina entabalunda. Mujja kumbuulira. Meeting etuddeyo gabana ettaka. Ono atandise obbalemesa temujja ligabana. Kati afuuka buli kyasanze. Ettaka lino lyafuuka lyabwe nga babba libbe ekyagaanye. Tugenda maaso. Kale kano kye kaakolanga kajja. Ma. Yamugwako abirowooza. Kola kino wekka. N'amaama lwaki ogenda maaso n'okweyisa bw'oti? Embeera gye weeyisaamu si nnungi. Naawe otuule eno wekka. N'agamba ni ebintu by'okubanga abatalina babo ate nze nga wendi. Kubagiza naawe. Kano ko kaategedde. Lengera. Nze buli kimu ekyange kikyanzigibwako. Ebyobugagga sandifuddeyo. Yalabanga ennaku emuluma. Ekimu emirembe gye gimu gyonna gyagenda. Wendi ndi muntu. Kalinga mga lwaki ogamba nti tulina n'omu ow'okuludda lwo ng'ate nze tukunkuzizza nga nange ondabirira. N'agamba okulabirira kiri awo. Okugamba. Naye emaali gye baatwala kati ffe tugenda kweyagalako ddi nga tetuyinaako bwannannyini ku ttaka. Kyokka omuyaayi oli eyalibba agenda maaso n'okuyita ababa abagabanye. Ku myaka emito nnyo nenziruka nenva ne ku kyalo kuno nengenda mu buwaŋŋanguzi ate era nayo nesifunirayo mirembe nenkomawo kuno era nebigaana. N'alaga okuttibwa kwa maama we kyamuleetera okuwaŋŋanguka mpaka Tanzania. Yawaŋŋangukira ddala ku kyalo kuno n'avaako nga nnyina amaze okuttibwa era nga bagamba mbu Nadduli yali amaze okutta kitaabwe. Kakati ettaka lyabagibwako okubonaabona kwonna kwe yafuna. Kali yamugamba ate ensumbi. Ensumbi eno baagimuwe Tanzania gye yasibira bayiwe yawaŋŋanguka gye yabeera. Akaddomu. Waliwo namukadde eyamuwa ensumbi eyo entabalunda. Nadduli. Natta kitange, natta mmange, n'ennyogo n'amutwaliramu. Era byonna n'agenda maaso okulaga amazima omwana ono kyadde tamanye. Ettaka lyengeza okuleka nti nwanirira. Nadduli oyo we yamala okutta taata. Ne maama waffe n'amutta ye yatta ne nnyina. Maama w'omwana ono oyo oli Nadduli gwe yaleepinga era mu kumuleepinga n'amuzaalamu abaana.
oba omwana yono ab'enziriza kati oba olina okwegendereza ennyo galeepa agamu gabe gakuba galina kye bayita surgical strike likusitulayikinga nasibira bukoba njagala olabe maama bukoba yani mwana muleepinge ku bizu byonna byonna ebyatula ku kyalo kino Nadduli ng'amaze okweddiza ettaka n'ab'eŋŋanda abasinga ng'abasse ono agamba yasibira bukoba ampa ensumbi eno gye yajja ensumbi nga nkomawo n'amugamba yegenda omuwerekera ebyange byenzirira n'agamba neera ensumbi egenda omulwanirira okuddizibwa ettaka lye eno ebigambo ebyo byamugambibwa bukoba ekyenjawulo ekiri ku nsumbi nti singa oba ogikozesezza mu butale n'otuusa obulabe ku muntu atalina musango ensumbi erina enkola yaayo osobola okugamu kati ensumbi eno oluusi oyinza okwagala okuyamba omuntu era eyamba amazzi agali mu nsumbi gazza obulamu era amazzi agali mu nsumbi gatwala obulamu naye maama nze wendi egenda mu maaso anyo mama ngituddamu kwekubagiza wagaana okuntegeera mama kati nkomyewo mama egenda mu maaso nkoze kale nno ng'amaze obimunyonnyola ebyo omwana yalabanga nnyina ate asaanidde amwagale kubanga kyageza okulwanirira kye kituufu nga mmanyi nti nwanira tugenda maaso ne firimu eno emanyikiddwa nga Nadduli the Troubled Father Part 2 mama era tujja kuba tukutuusaako ekigali okuva mu Bumala kachayi firimu endala empya y'omulembe ekigali saako ne Jaduli omusezi akaana kategedde awo kenfunye omuntu ali ku sayidi yange ayina entabalunda mwebalire ddala kunfuulira ne yeebaza bajjajja batudde mu ntabalunda omusayi gwange waliwo ekintu kyolaba nga mbutuufu olaba ogwera mu kimironko omwana ono ensumbi eno etwala obulamu ate buleete bukomyawo ensumbi eno etwala obulamu ate nemala nebuzza basi n'atandika okuyiiya egenda mu maaso kati aba atudde wano yeekubagiza owaye Harriet kati ate obadde kiresite yamubuuza lwaki ogenda mu maaso n'okwekubagiza obwenkanidde awo efirimu yaffe egenda mu maaso ono agenda okujja ekikulu byongera naawe tebikwatagana olowooza n'otugamba henga se henga kyokka ate henga oluvannyuma najjanga ye kati beewuunya Harriet kyabadde ebigambo yazayogera nga bali mu lukiiko byadde bitegeeza ki kubanga Henry mbu yatuze Henry bikwatagana yabadde alina Henry amuweeweeta amunyumiikiriza obuboozi yagenza okulengera Henry omulala ava eri n'omuggo yamubye gumu teyazzeemu kati yena akitegeera wano waliwo engeri y'obulogo nejjukira ava kwogera ne maama we n'amanya maama we entabalunda gye yajja naye erabika yerimu obuzibu era ye oli asobola okuleka ndi afuuka kyonna kyayagala asobola okufuuka omu ku baana ba Nadduli asobola okuleka ndi akola ekintu kyonna niwereka tekisoboka ebyo nno agamba nedda ddala kubanga abadde naye oli omukyala ayagala ttaka yennyina yamukuza egenda mu maaso tugende mutwala firimu egyafuuka gyondegende efirimu egenda mu maaso yava abayisaawo abalage gye yalese Henry wuuyo Henry ye yasse Henry ye yasse egenda maaso Henry yasse ekyo kinnyonnyola otya Henry ye yasse
era abagamba n'ebizibu ne byonna bitandikira ku maama we. Maama yekazaala bulwa, obulwa buba bulabe. Maama we ayagala buli ekintu kyonna ekikwatagana ku ttaka. Oyo yenna alabika okuba ni mwana wa Nadduli abeeko engeri gy'asasula. Efirimu egenda mu maaso. N'agamba Nadduli ye yatta jjajja. Jjajja mukyala, jjajja mwami ye yabatta. N'amala natta ne maama we. Ate nga teyamuzaala nti mukwano. Waliwo abaana abatazaaliddwa mu kwagala. Baleepinga muleepinga omukyala ono. N'afuna maama we. Baleepinga muleepinge n'azaala omwana ono. Harriet. Ono yatandikirawo kaaba okusinziira ku kyogeddwa. Omukyala w'entabalunda mukambwe nnyo. Agenda kutuga abaana ba Nadduli nga bw'asobola mpaka Nadduli ng'akkiriza n'amuwa ettaka lye. Munje tugende bannange. Munje tugende woowe. Nadduli alina okuzza ettaka lye yatwala wana batalizizza abane bagenda lugwamu. Alina kyajja mufuula. Ekiri mu ntabalunda bamuyita mufuula. Kyayagala bakakasa. N'agamba kiri ekiri mu ntabalunda kyagala kye kikola era asobola okufuuka buli gw'ayagala. Asobola ofuuka gwe n'olaba nga gwe kennyini ng'oli azze ng'afaana gwe ng'akutuga. Abalongo baba bafaanagana naye ate kino kiba kisusse. Egenda mu maaso. Kyova olaba n'Enule eyamuse abadde afaanana ng'Enule nti omukyala oli afuuka buli kyayagala. Katukoze tutya? Asobola ofuuka buli muntu. Ogenda otuuka. Ogenda olaba Bosiko. Bosisi. Bosiko. Bosiko. Oli alina mufuula mu ntabalunda alinamu omufuula. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Atandise obbatuga. Ate taleka bujulizi kulaga nti yatuze. Ono n'akwata ekiggo olabika tobuzaabuza. Oyo atuleetedde obuzibu oyo yamanyi omutemu ate yali awo yamanyi. Kati naffe twefuulira gwe wedda ku ebyo. Kino kye kyakola kyakuulamu ne waki omuggu. Kyagala kutumenyeera. Genda ewa nnyoko mwagala nnyini tutta. Kaakano omuzeeyi ali wano. Atudde. Ogenda okwetegereza nga waliwo atuuka. Enfirimu egenda mu maaso. Oli eno ssebo munange otudde weetuulidde. Ng'eni oliba olaba kaki? Mpulira omutima mu butuufu waliwo ekimuli obubi. Tubadde mu kuteganya ndafuba nnyo era yenyendedde okujja wano ng'ebyo ebyokupunta ettaka mbikuguseemu. Kati muzeeyi mbw alowooza ku by'ettaka engeri gy'agenda okulabika ndi agabanyaamu ettaka. Ono yamugamba nti tolina kweraliikirira taata. Ngoyini ate nze mu ky'okupunta ayamwesini ya mupunta aikanti punti iti asobola okulipunta ettaka. Kweni kani yupunta n'agamba ffe taata twasoma ebyokupunta nga tubadde mu bitongole ebigira ettaka. Kweni kyogamba mwana nga osobola okupunta ettaka. Taata obedde alowooza abapunta babbeeyi nga tamanyi ngeri gyagenda punta mu ttaka ogabanya abaana bano. Kumbe mutabani we omu kubazze okugabana ettaka mbu mupunta mbu wuuyo mupunta. Yamugamba teweeraliikirira yenze mupunta aliwo aikani punta iti
gye tugenda endaga bulazi weewaga n'agamba gwogenda okundaga oyagala gaba otya nze ndabe nga mpima ngwene ate Katonda yampanga byoyogera atayagadde na bulungi Katonda yampa bulala abapunta abagundiivu b'owulira fe abapunta abagundiivu nze nkulembera abapunta abagundiivu mu bapunta nze ndi mupunta nnyo egenda maaso ne bayitawo mu nju ayinamu omupunta n'amutwala amulage engeri gyagala okugabamu ettaka katuddako wa Kichwene kati ebintu byatabuse kakati mmanyi kino ulira ensawo tatambe byoga nayo mwagira bulungi mwagitikiriza bulungi mwagiraba kati kyemanyi saawa eno eri mu kisenge ki ensawo muzeeyi gye yakomawo nayo saawa eyo bagamba mwerayika yalimu ebyapa munsawo emumwe kati mulina okubanga mufuna ebyapa ebyo kubanga bajja baseera ettaka baana bange saagala babaseera ettaka mugende mufuukuuze buli wamu paka ng'ensawo mugiguddeko mugirere tulabe ebyapa ekiraga yiika ennyingi kye tubuuka nakyo bakusitula yonna oba kujjamu byapa mugire kasama maama ng'abatuma atumye mutabani we Waswa ne Kato Kichwene egenda maaso ono wuuno bantu mbw ate kufa mbw ate simanyi baki babanja saaga tulinga abazze okubonaabona so nga to muwala wa agenda okwetegereza soka olindeko ono agenda okwetegereza ayina kyeyalaba kyali ki kumbe ensumbi entabalunda kati agibateeredde ebalunda bulunzi entabalunda bano babatumye ebyapa baba bajja ogenda okula kikyate ne basooka bayingira akasiko kumbe waliwo entabalunda gwereeta emisinde anoonya kava ettaka lye baagala okugabana baalibba bannange ebibbe tebyala omuntu yenna ayagala okukozesa obulyazaamaanya otwale ekitali kikyo newegiriba myaka emeka bulyazaamaanya we buli kitwala efirimu yiino entabalunda yiino weekwekoje yiyo eri ku potolo entabalunda eri ku paatulo awo n'ebyazo okugabana ebe nga tazisuddewa n'ayuza efirimu egenda maaso efirimu gwe oli omulabi wava entabalunda olina kuyita eno gyetaatulabire bano abayayi teri kibakanga bwe baba bakuba baba bajja kubba kati ali yeeti baba bagenda mbadde nzijawo kumbe waliwo yagenda n'egundi kiki ate ngeni naye bannange wali ogenda e Kampala saakuwa kuzange bwe nali nga ngenda ku kibuga twateesaako nti yamuwa ssente nga za tulansipooti nedda nazikuwa nkwagala n'olabika nti ojja kunjagala kati liba bbanja nsasula oba olimbi nga bw'omanya ebyabavubuka b'oku kyalo bwe wayiga ssebo okwesiga lipubaamu ffe n'otwerabira kakooza yali yawa lesite ssente kati nga makale njazikwa sasula ebbanja kati kyo kiveewo kati oba olowooza ni maama gwe weyagalira wobanjiza oba wali ozimpa nga nzikussayo oba baali byampaka gwali kwagala n'okugjawo kati engeri gye wajjawo okwagala mpa amajja naye kakooza ono yasota kakooza omugere wowe maama basota kakooza omuggu bamusikike statalinga n'agamba omanye omunonge gyadde yekyanze mbadde manyi maama yeyeefudde omanyi maama yeefuulafuula kati mbadde nina omukiki startinga ndaba oba aliko oligino mundeke
unakazi kyabanja mutwale sente bakazi mwe temuli bangu abaana ba Nadduli muli bakolimire mulina ebyogobe awo Bitereke bulungi kalinga ngende nonyema ng'amugamba njagala nnoonye maama omanyi maama ono engeri gy'alina entabalunda nde waka ojjayo ebyapa obitereke bulungi mu mbugo ese owulidde leste egenda mu maaso mbugo ate embugo bateesa ebyembugo bagenda bitereka mu mbugo baagala tukangakanga atumye resite kumbe kichwene babadde weebali mugenda kubitereka mu mbugo ki kale kanonya akuta embugo babano gweni kikyati kali nga mugamba babadde bateesa mbawulira oli agambye ebyapa bagenda bikweka mu mbugo kati gwe tusanga n'embugo gwe tunyweza gwe tusanga n'embugo kwata wano wosanga lubugo kirwa kimote mbugo za kimote yanguwa nga bapaaluuka baagala alina ebyapa efirimu egenda mu maaso gijonga sigiraba mwana ensawo yange eri wanze njagala kufa ensawo yono ebbiddwa nno ensawo yono ebbiddwa efirimu egenda mu maaso ensumbi mbadde eri waggulu ensumbi kati ensumbi etandise obbagoba nekirira nze siyinza kuleka ninsigala okubeera wano efirimu egenda mu maaso eyo nsumbi busumbi justi kati ayo naawe badde kibaamu mumuwakane mumpakanye mujja kulaba efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso ono asazewo ekyalo akifulume ndivuddemu ebyobusika takyayagala asazewo akome wano kasubire kanguba ensumbi kati yerawuna ettaka lya gundi lyonna gye liyita ensumbi yerirawuna asazeewo ave wano efirimu egenda mu maaso leero naze ndi mulala yasooka n'ajjukira ebigambo ebyayogerwa omukazi ono bwe yali ng'awera enkulukutu ku kyensumbi ate onajja wange oli akaaba nsumbi era ekyalo akifuluma lwa nsumbi ate ono yamulya luli alaajana ono yennyini maama Namuddu yalaba omukyalo oli ng'akaayana ku byensumbi ng'ayina ensumbi mu ngalo kati ogenda okudda ono ali wano waliwo ekimugolola twawulidde mbu alina omupunta omwana we mupunta ate nga boosiko twamulabyeko ng'agoloddwa kati agenda okuba nga adda engulu gwe baamututte okupima ettaka nga waali tategeerawo bamuyita Nadduli agenda okwetegereza ng'ono ali wano obubbi kibi bagamba okalya ddakaddadda yange kali nga mugamba tolooza ali nakuleese ku luzannya yamuleese si bya muzannyo efirimu egenda byange twala eri sikuwaako byokayanira sikuwa abaana bange kali nga mugamba ttaka ly'abaana liveeko watubba nkuze emiggo nkuze mu nkoligwo oganye okutegeera bye wawaluddwa mu biggo oli mubbi nnyo lwaki weyagaliza wekka olina emputto olina obulyako oyagala weeyagaliza buli kirungi kyonna okyagala kibeere ku gwe sikimanyi kati nga mugamba Nadduli tatatawo watta bakadde baffe sajja gwe oli mutemu atabamanje ne muganda wange n'agamba nti maama wange wamutta okubonaabona ne kubeera gye tuli Nadduli watta abakadde baffe Nadduli n'otwala ne weddiza buli kimu ekyabo ojja kireeta Nadduli oba si ekyo naye ngenda kuyingiza ettaka Nadduli njagala ompe ettaka lyaffe
oba sekyo nawe ngenda kuwa jjajja kufuule omuntu okufuula oba mufu teri mufuule aba mulamu. Efirimu yiino yabonaabona buli wamu wonna waatabadde abadde abonaabona ng'alinga atalekerwa bya bugagga ate ng'ebyobugagga Nadduli yabyeddiza n'abaabireka yatugaba tuge naaga kati ogenda bireeta oba sekyo kankwe mufuula ofuula olabe ngenda Nadduli atakyalina amaanyi ono najja munyige maama munyigire ddala nyini omusajja oyo nyini mubi nnyo maama muwe kano ne kamuweerera muwe maama yokya munyiga jjembe maama nyiga jjembe Nadduli wamaleta maama nkyongere nadduka n'ensumbi yalinga azze okuwagira maama kati ate tadduse ne mufuula ensumbi agenze nayo omwana ono kigendererwa ki ye Nalukenge bannange komyawo omusambwa leeta omusambwa mwana gwe kali kumbe yadduka omusambwa jjukira ategedde nti muno mulimu mufuula mbumufuula efirimu egenda mu maaso. Namuyirako efirimu egenda mu maaso. Azze kuleeta amazzi gano agamufuula ogenda okwata ku nsumbi n'egenda kumbe ekwatiddwako omuntu atalina gikwatako. Kyekizibu ekiba ku mayembe gwe bali wanzeemu yawangaala nalyo. Gwe bawanzeemu ejjembe efirimu egenda mu maaso. Ensumbi egenze ono yabirese efirimu egenda maaso era nga twagala tumenye luddawa gye biggweera. Ensumbi egenze ekwatiddwako omuntu atalina gikwatako. Ono adde amanyi bw'anaagibba ennula anaatereera. Kati noono yagenda agakaaba kadi ono yasanga nnyina. Ebyapa notatugamba. Kadi maama ebyapa abifunyeddeko endi ate byapa biriwa? Kata ngandi yawulidde bagamba lesite ebyapa abiteeke mu mbugo. Ulira Mbugo ki? Era ndowooza ezizo. maama alina embogo zakutte. Ulira nnyo wano wano weewulirirewo. Bagambye lesita ateeke ebyapa mu mbugo.
mugenda gana mu university mumwaze yalina ebyapa ulira ate embugo mwe ziri byazirina embugo tebagamba zino mugenda genda embugo zirimu ebika mumukebere mukapale kako maama nanyonyola ebyapa we biri awatuufu biri kugolodde nitula yangu egenda maaso oluganda luno ono yagakaaba gakaaba gakomba mukazi atukyava asituka takyalina kyokukola agenda okulira onassa agenda okulira ng'onassa efirimu yino akomyewo yawulira essanyu yawulira essanyu enole ng'akomyewo ngazze engulu ngeni katonda watu mukama katonda yasanyuka ngeni enole mukwano ye mubiru akram original names efirimu tulaba nadduli abadde amanyi nti alugenze naye nga bigwerawa kale nno olwaleero omuntu wenna osobola okukola ekintu kyoyagadde okuba niweesanyusa mu bulamu naye kyandibadde kyamagezi osooka olabe ekintu kyokola oba kiriko oludda lwe kyenyegereza kubanga ate wetuba nga kiriko oludda lwe kyenyegereza era lwolubadde aki oludda olwo lunyigiriziddwa ate ne lunoonya okwagala obwenkanya kati bano babagambye lesite katonda amuyoola sirika tuwe embugo mwe watadde ebyapa wanje bagambye ebyapa abitadde mu mbugo ziri luddawa nze siina byapa nze siina na mbugo lesite kumbe bayogedde ebyapa biri mu mbugo bategezezza golden tula yangu tugende kati oli yategedde kirala kyova olaba olulimi nakyo kintu kikulu ono akoze atya kuba ensumbi yagenze baasi ono namugwako kajukira ne maama Namuddu naye ayina embugo ze muleka mwemuli lubaalewe lwaki temunvaako otuppa wobba wawo oli mubbi era tuppa ttaka n'agaana Namuddu olabika ontegeera bulala Namuddu n'agamba mukome obubbi ne balo Namuddu gwe Namuddu ogenda kunfunamu ekyabi jjukira ensumbi yagenze kati akangazza bukangazza Namuddu omanyi bulungi twala eri obubbi obukujjudde newaze tubadde ewamwe gyova owunyere kuwunyera Namuddu onvuma Namuddu laba olutalo terukyali muno mayembe entabalunda yagenze laba olutalo nalubega Fiona kyani kya Namuddu nyakukuba ejjembe aba ali awo entabalunda nno yagenze naye weeri ono omukazi yasooka neyewunya abadde amanyi yalowooza jjajja yayambye ddamu manyiire bajjajja beba webali kali kumbe nono naye bamukuba enkizi naye tebamutta mulimu emisambo egibonereza naye nga tegitwala bulamu twagala okumanya firimu yaffe eno ludda gye biggwera era nga tugenda maaso nayo nagambye natengali gy'okuva mu Emmys Production tugenda maaso n'ekifaananyi mpola mpola
era nga tulaba Nadduli nga firimu eno epatu okuva mu Bumala Films. Agenda okuba nga atereera mu layini, agenda okuba nga atereera mu layini. Omwana wuuno baasi okoze bulungi. Gwendi kiki tovaawo kikyate maama yagambye nti ebyo byapa biri wano mu Golden Triangle. Golden Triangle yetegeza embugundi zino embu otulaba wanywezezza we wali ebyapa ewe takalimba nyini kagambe tekalina mbugo kagobe kakwate lete byapa awo tebigwa Golden Triangle enyweza naye basi ne batandika ne babimujjamu. Mwana ono seba alina kavaali alina kibanka awo dda ateresemu ebyamaguzi. Kaakano naye si muwungu yabadde abijjeeyo batwala fake katudde wa Nadduli ono ng'amulumba kikini gwe byoliko osaaga yamugamba gwe byoliko osaaga oba nkitte busi sijja viiramu awo nakwata enduliya enduddu tekola kyava ayingira munda mwalimu ekyambe efirimu egenda maaso. Bambi totta kati ate ekyakubya ono mugongo yatidde maama Namuddu kuba kiri bambi tokuba maama totta muntu munange totta nono yabadde azze n'ekikangakanga oba mu mbugo yazinzeemu ki kiri ekyamubye ekonde mugongo yawulira nga atidde. Efirimu egenda maaso. Njagala olabe efirimu egenda maaso. Munange tonzita ettaka banne ndikuddiza baana mmwe temulina ttaka mutaka lyoyo gye nalibba ababadde bazze okugabana lengera okuviiramu obwereere. Nadduli kyonna kimuli mu nkizi kimunyoola we kyewuba kiringa ekiri ku sipolingi kyewubira mu byenda n'ayogera ettaka bannange tuve ku ttaka ly'abandi ettaka gwali mululu gwe gwantwalisa ettaka ly'oli ndagambye eva mu Bumala Films. Efirimu yaffe egenda maaso. Nadduli yawanika naga akanve ku ttaka kyova olaba Abaganda bagamba ebibbe tebyala. Musajja yali yeetambuza oyagala okubba obbe obe ng'osakira ababo naye kisake mukube tuufu kubanga ate era abaana bayinza obutabyeyagaliramu. Eno bwetyo begenze kati subire wabaddewo ekyokuyiga muyo. Tujja kuba tulaba ekigali okuva mu Bumala n'ejjaduli omusezi saawa yonna ebadde evamu Production natenga bulijjo abawagira ebino Uganda tubaagala nnyo akuume.